Nkwaniriza ku Pal One Extra amanya nze Medi onako olwaleero tulina ekyenjawulo kye tuleese nate tuli ku Vibration Studios zino studio za mukulu Dax Vibes ennaku zino yaliko oba yalina hit well leero tukuleetedde muganda waffe munnaffe abasinga mulaba ku TikTok mulaba challenges mu kayimba ke akapya ke yakafulumya bamuyita naye sijja kwogerera badde nsaba weeyogerere erinnya lyo oba amanyago manya abayimbi mba n'amannya yo nze bampita Romie Wine Super Buddy. Lwaki Super Buddy? Naita Super Buddy kubanga ndi Super Buddy era kabondaba. Okay, omukulu ono nze mumanyi naye muleetedde gwe ayinza okuba nga obadde tomumanyi oba nga obadde olaba mulabe naddala ku TikTok kuba oluyimba lwe challenges zitambudde nnyo. Romie Wine ebiseera ebyemabegako nina we nakulabirako nga nze nga ndowooza nakati nkyalowooza nti olina woyita famire ya Kyagulanyi oba oli muganda waabwe kuba oli tulinayo Bobi Wine, tulinayo Mickey Wine, tulinayo Romie Wine. Mwe ba Wine abali mu Firebase mwe kandowooza. Soko tangaze eggwanga nange ontangalizeemu. Oli muganda wa Bobi Wine, oli mutabani wo omukulu nga takwanjula nga bwanjuzi oba. Nze siri wa family ya Bobi Wine, siri muganda wawe. Just ndi chali wawe. Just nakula okuva natandika okutegeera kwagala ebyokuyimba. Ndowooza Bobi Wine muntu gwe nasooka okwagala ne mwagala nnyo ne mmutegeera ndowooza nembeera nga gwe negomba okubeera naye oba nti kujoininga group ye kwegamba bwe kityo. Romie Wine we nakulabira mu biseera biri ebyemabegako era nagambye owaayi kanziruka eri omusajja nga obudde bukyali tompitako nentuko kunoonya nga sikyakufuna kuba oluyimba lwakubye oyinza okuyita wo okuddamu okunoonya nga okyalabika. Edda emabegako twasooka ne tukulaba nga mwatandikira wamu ne Zexi Nkikumi Birangirangi, Dax Vibes ne Jona 7 ne naawe mwali abantu bana. Zexi naayitawo oyo naakuba. Dax yakubye oye tetumwegaana yakubye. Kati Romie Wine wali oyina akaseera k'obuzeemu ako wali ozeewa okubanga leero lwokomyewo kuba naawe okubye era nze nkimanyi badde ngamba we sikunoonya kati nyinza obutakufuna obaddewa sooka tuyitiremu ku lugendo olwo. Actually mbadde njagala obigatte wamu tutandike oyingira otya famire ya Kyagulanyi eno then kubanga ye Zexi tukimanyi yajja mu ghetto search siwe yayingirira gye bamujja kati gwoyingira otya okubeera ne Bobi Wine ono ne banne Mickey Wine kuba nzikira wano mwakubirawo nga muli oba Musulubada High School otandika otya era otuuka otya n'osooka ovaawokko then n'okomawo simabanga sebingi byebyo byonnyini nga obyogedde esebo kakati nze munange ewaffe nazalibwa nga tuli baddiini nnyo nga nyimba mu kkanisa nga nyimba mu kkanisa oli mu Sunday school nyimba mu kwaya naye bwe nzija nga ntandika okula nga nenyingira senior one awo wentandika nekintu nekitandika okunyingira nti nsobola nange okukola ki okutandika okuyimba ekyange nga nze nti abasinga ab'eddiini bakiyita kyansi okuyimba ebyensi bakiyita saakiraba nno bwe ntyo naye wabula okusinziira
nga bwe nalabanga ndaba abayimbi ba Bobi Wine bakamiliyoni nze nga mbeegomba nange nga ndaba nsobola okukola ki kubanga bo nsobola oba oli awo okwagala obbenkana kutereeza n'obulamu bwange kubanga oba okola kasente mu kitone kyo ndowooza Bobi Wine ye muyimbi gwe nasooka okutegeera kubanga engeri gye nzija okumutegeeramu nzikira muzeeyi wange yagula ki muzeeyi wange yagula ddeeke ebiseera bya ddeeke mbijjukira ali muzeeyi wange yagula ddeeke yali siva ku ddeeke DVD yali DVD ddeeke lo yali weeri naleeta DVD kati waleeta DVD kati CD nga ozinoonya buli wamu weziri tezaalinga kati bwolaba nti CD nga CD boy ne bwogirusanga n'ogironda oyagala olabe ekiriko naleeta ka CD kuva wa neighbor waffe CD kaliko ennyimba za Bobi Wine nnya kaliko ennyimba za Kamiliyoni nnya kaliko ennyimba za Bebe Cool nnya kaliko ne za Ragadi nnya naye we mba ndaba ennyimba ezo kabeerangako tulaba music ngenda okulaba mwana ate ono kyali nga ate ye nga kibanda nnyo ate nga ndaba kyali wakabi Badi Bobi Wine kyali wakabi mwana kyali ono nentandika okumwagala nno bwentyo era nga nkolerera kimu ngamba nentuuka ku musajja oyo nentuuka mu gurupu eyo bonna nga mbaagala bonna ng'olombeerawo waffe empereere kakati njagala kumanya oba omulabi ali eyagala kumanya oyingira otya penetrating otya kuba abantu bangi bandyagadde okubeera okumpi ewali Bobi Wine naye gwe tukulaba oli kumpi nnyo kakati Bobi nagezangako nnyo okwagala okumutuukako wanga kati bwe ngenda mu secondary okusoma bantu wampeewo ntake kati wampeewo ntake liri kumpi Kasangati Magere embeera nga ntera ogendayo naye olunaku lumu nagendayo nga ndi mu uniform ewaka nangamba genda ku ssomero nangamba sooka ogenda ojja mu uniform olyoka ojja wano oyagala bagambe nti abaana tebasoma basiiba eno wange naye nayagalanga nnyo okubayingiramu nti nena n'olunaku olumu nagenda nava ewaka neŋŋenda lwali lwa Sande neŋŋamba ngenze wa Bobi Wine nentuuka nina kyali gwe nakolako omukwano yabeeranga kumpi awo ayingira n'afuluma oba yali inginiya awo ndowooza mu biseera yali fundi ebiseera awo azimba kikomera kye namukolako omukwano sebo kyali yanyingiza nempoota ng'opoota naye ng'oyagala kubeera kumpi ewali Bobi Wine naye ng'ekimpootesa kubanga njagala kubeera ki nembeeraawo batunuulira nembeeraawo bwentyo ebiseera ebyo nga Daxi waali kubanga tulaba yajjawo nga wakyali muto nze n'obwongo bwange bwali bulowooza nti Daxi ayinza oba ye yakusembeza eri abantu bano gwe weetwala nabeetwalangamu naye okubatuukirako ddala ndowooza ate nayita mu Miki Wine oyo Miki Wine mwana nakula mwana njagala nnyo okuyimba wala olimba lwemaakupako emabegako simanyi bagamba tubeera kamwokya tumanyi kunywa njaga something nakayimba ne Miki Wine soko kwatuwemu katono kubanga waliwo yali akawuliddeko naye nga tamanyi nti gwe wakayimba kuba kakuba gwe abaana abo tebakamanyi katuweemu katono yo kamwokya gye tupo watuli bakubi baraga Bad Romie Wine nambe momo swaga tubaninga tushataringa beyita abaniga mbute tumanyi kuyimba tumanyi kunywa buyaga yo
bampita Romie Wine super body bawoza mbo masada tebamanye maswaga tebamanye se fire best boss to one another. Big up to Bobby, the one we call our father and president. Yeah man. Salute. Oh, you're Romie Wine. Okay, Romie Wine. Tulaba nti ebiseera ebyo wali oyimba ng'oli mu Sulubada High School ndowooza. Sikyo? Waliwo w'obuliddemu akaseera ako. Kuba kati wakomyewo nga tetunnajja ku ssaawa zino ekiriwo. Oba abantu kye balaba ku TikTok nawa. Waliwo akaseera k'obuliddemu obadde ng'okola ki obadde ng'oliwa. Mwana. Endongo eno si nyangu n'akamu. Endongo eno ebiseera ebisinga yeetaagamu oba ki okubuuka amangu ennyo. Okubuuka zini. Okuba omubuufu ennyo ng'oli mujjagujagu nnyo. Ate nga olumu oyinza okusanga nga olumu embeera abantu abamu ng'obeezo tetuzirina y'amaanyi. Nga tuli ba mirembe nnyo. Olina okuba mujagujagu nnyo. Oli wa Kibuli. Tulina nsonyi. Olina okuvaayo n'ogamba nti okitegeera. Oyimba nga naye bw'okola n'ebintu ebirala bingi. Kati awo ngenda nkufuna. Naye n'ekirala challenge ze nasinga okufuna ndowooza natunula mu bintu nga ndaba buli kimu kyetaaga ssente. Endogo ye Kampala. Nga ngenda kumalako nti nga siyinaamu. Wamu ndaba ssente. Tosobola kukola music mulungi. Ekitegeera naye mwayinanga Dream Studio. Teriwo wano. Mwana. Dream by producer abalungi ndowooza ebiseera ebyo baali bamaze okuvaawo. Ate ng'era nabo beetaagayo akasente. Twafunayo Dan Magic yawo leeta. Dan Magic nankolerayo akayimba. Naye era challenges endala nyingi nnyo. Asobola okukakola naye mu kukatambuza ye talina kubaayo. Kati ate gwe weetaagisa. Kansooke nkole ki? Ngende mbeereko kye nkola. Nga ndaba emyaka gitambula byawo. Music talent bagikola ki? Talent baba balina okusupportingibwa. Okola naye nga waliwo ne support endala. Kati ng'abaana baffe Febusi bafuna bamaneja awo. Fefe n'afuna manager n'amukwatako awalafaati. Kati ate Yezex yalina eno chance nga yakola ki? Yali yabeera mu ghetto search. Bobbi n'amusuubiza okumuyambako ekyo. Ekirabo kye yamusuubiza. Naye alina olugero lwe. Promotinga. Kati ate nze ndowooza saabeera wa mukisa kufuna oba manager olw'ensonga nti nze nali nga ate njagala nnyo kuyimba ngaani. Jukira nkugambye nze nkuze njagala nnyo Bobi Wine nga n'okuyimba mpulira njagala kuyimba ngaani. So nga okuvaayo amangu oku outstanding nga n'olabika olina okubeera unique. Olina okuba unique omuntu okulaba amangu. Kintwalidde emyaka mingi nnyo okusobola okwezuula n'engamba nti bwenti bwe nina okuyimba. This is me. Era yoyo gwendeetedde kati abantu. Baba. Yoyo gwendeetedde kati abantu. Yoyo gwendeetedde abantu. Saba bamuwulirize bamuwe ku budde. So kitegeeza akabanga kano k'obuzeemu obadde otereeza byanfuna. Ogenda okudda ng'oli mulalamu. Sijja kukugamba nti nzize oba nti nzize nnyo nti nzize n'amajja sirina amajja ekyo ghetto youth naye just neetunulamu embeera gye nalimu. Nali nga ndi jobless. Music alina okubeerawo nga w'okola. Mpozi ng'obadde wa mukisa nnyo n'ofuna manager n'ofuna omuntu n'asiima n'agamba nti katukole ffenna. Okitegeera ye n'akutegeera. Ekyo nkitegedde. Kubanga mu ndongo yakati
bw'oyagala okutambuza oluyimba DJ ayagalayo lwakiri ekyebiri kyokka ebbaala osanga ekyalo kimu nga kika ebbaala nga 20 zonna zitabaala ezo sente mmeka producer yetaaga sente video za bbeeyi kubanze ndabye ku video zo z'okozeeko nga video mazima ddala za bbeeyi ngenda n'okwetunulamu nga nze omuntu ngenda okulaba nga ndi awo ndi waka sobola na kupangisa muzigo ng'ate ndaba ntandise okukula engamba naye kati enkola ki engamba akansooke lwakiri nkoleyo akazigo nkoleyo ka bizinesi nga nsobola okufuna ekyokulya ekyokwambala kati bwe nti awo wendi bamuyise Romie Wine Super Buddy toli ku Vibration Studios kamwokya wano zino studio za vibes za Dax wano wa Dax okay Romie Wine twagala tutunulire ku luyimba luno olupya oba ku nnyimba ze empya kubanga nga bwentegeera okusinza kutegeera yange oba kumanya kwange waliwo akayimba kali amine mood yakukuba kidongo olwaleero kudigida enaku yejo nze njikubye mugongo olwaleero kusanyuka hello dear nze neddira ngo seddira bia wakaita mood then waliwo kano kale maama soko katuwa wana wange bambi Timothy masanyu nkulaba ogagala kati yo soma mu katini bwe kati bona amala sikola jakuba pate mwana wange bambi Timothy mama wange nga nkutira nga mwana wange soma ekyo kyekigambo kye tujjukira nga Bobi Wine akugamba nga ogenze wuwe mu uniform munange nakula njagala nnyo Bobi Wine nakugamba sebo nga ndi mu senior wanu ningamba mama amugamba mama badde nsaba onzikiriza ngende nyimbe ne ba Bobi awo Miki amaze okwaniriza oba yayitanaba nga sirina nona gwe manyi ate ebiseera ebyo nenga waliwo gwe wange gwe nali nsoma naye nga nnimba awo simanya baganda ba Bobi bakyalibe biki yakutwalayo tubanga nabaabo naye ninzija mangu the speed nga tebana ntwala nayo nesaba mama mama nangamba lindamu omala okusoma onangira ke kayimba ako oluyimba olwo olulaba nze naluwuliriza oba naluwuliriza okuva lwalukuba naye lutulowoozesa oba lutukwatako ffenna abasinga mulimu abamu nga yayagala kugenda kukola ssebo opota nosondayo emitwalo gy'esatu nogana naye mukadde omanyi njagala genda kukola ng'olabira ddala osobola okikuba osonde netunulangamu bwe netunulangamu nga mpulira talenti nina nyingi nnyo nga ngamba nemmala nentuuka mu basajja bali lwokuba ndowooza oba byonna nabisuubiriza mu basajja bali nga ngamba nze ne mbatuukamu bwe nti kiba kiwedde mba mmaze owulira walukubye era buli omu amazima waluwulira alowooza munaga nali njagala kukola kino nze nali njagaddeko okuba DJ nze nga ngenda nenkwata emikolo nga mmanya nti mulina okwanjula nze nga meeting mbeera tulina ebyuma naye nga tetulina naye nga nze mpwira njagala kuba DJ nga ngenda nempangisa ebyuma ne mugamba agwe bya DJ totawaana nze mpa byuma nakuwa emitwalo ba 8 wano nosabe 12 noyawula ena bitegeere byowe bityo so owulira oluyimba nolowoozaamu kye wali oyagala okukola naye mukadde n'agamba naye sooka osome ebintu ebyo byoyagala okukola sooka omalirize so wali oyagala kukola ki kuyimba kugenda mu basajja bano naye mukama n'akusaasira n'obatuukamu kuba ndaba vidiyo z'abalabi baffe baziraba wano wali ogenze wa mwami oba wa principal n'akwaniriza bulungi ogenda n'omubuuzaako bwe ekintu ekyo kinene essaawa zino Bobi Wine ku level gy'aliko okubanga osobola okugendayo
ne wakuwe essaawa emu oba eddakiika 3 munange erimu ku mikisa ndowooza nange gye nafuna mu bulamu mukisa gw'amaanyi boy wange erimu ku bisima bye nafuna era nziraawo nekyebaliza Mukama nti sobola okugirako ebisima bingi nga nange alina ekirooto ekyokutuukirizwawo okuva mu buto nti njagala nyimbe mbeere omuyimbi owakabi oyibeereko n'abasajja abo naye kati woba osobola otulako n'omusajja eyo ku mmeeza y'emu ne mwogera eddakiika ne we ziba 2 wali abamunoonya nga ba MP wali abamunoonya nga ba minisita wali abamunoonya nga balina bulaaya nga bazungu ngeze eddakiika 2 tebasobola zifuna naye oba osobola ozifuna oli w'amaanyi. Romie Wine super buddy. Lwaki super buddy? Super buddy. Kuba ndaba buddy kuliko ka ai. Yenze Romie Wine super buddy. Kati nga Bobi, bad Bobi Wine. Kati gwe n'oyagala sebo oli bad Bobi Wine. Kati gwe n'oba super buddy. Yenze Romie Wine super buddy. Kati awo bakyayira batandika okumpita super bad nekyenkalirako. So eriva ate nga omusajja eyita super bad nanga wa super bad katulinde. Okay, part 1 extra kwoli Romie Wine gwe ye muyimbi waffe gwe tulina olunaku olwaleero. Romie Wine super bad ensonga enkulu twayagadde omunoonyaako ng'akayimba kano kemanyi nti kayitawo essaawa yonna tekanayita kuba abayimbi amalo yitawo n'omunoonya basaba muwagira akayimba kange kayitewo nakutte kapito ne muleeta mu ndongo ate kati bizinesi ye wali ozeeyo okukola wagikutte ate n'ogireeta mu ndongo kalina vidiyo sinakola vidiyo tonakola vidiyo kyasonda sente super badi akayimba ka mulembe mwana wange bambi Timothy wangi mama masanyo nkulaba ogagala kati yo soma mu katini bwe kati bona mala sekola jakuba pate yo mama yankubira ebidongo ngolo yazisabula kawompo dirisa lyansingira omulyango abamanyi okubala abempaka bakunamemeka ebiri mu kizikidali abawala balina nyashi baba bampaka nabo bakunama ebiri malidadi naye emipira gyenjola giteke ku gadi olusifaini buwabula mubwe tutomera naye tuli bakawo nawonga nakimera nalayira omuliro gwenkumi obutazikira guno teguzikira liguzikiza mzira munkikiri wanyumira ye baba naiti dansa nga tebamanyi kusera ze bidongo binyumira gyonsanga nebibebi ebinyuma okulera lulinga nebirira sawa ya today nyumirwa okubijjukira enkimate yo chachirira abawoza navako byokonywa ababibirira mwana wange bambi Timothy wanji mama kajieyo Romie Wine bana yakayimba konze engeri gyenkagalamu simanyi naye okusinza ku challenges ze kalina ku TikTok mayi kati turatingira nnyo ku TikTok engeri challenges ze kalina ku TikTok ezo zikula mpola nzikiriza nti waliwo ekatuuse Zekisi twamwogeddeko yayitawo mwatandika abantu 4 yinza okusinza ku ntegeera yange abaana be bali abangi bemutawuliranga just batoba ne beerwanako ne wavaayo omu wotyo ange ndi mukwerwanako mpola sanga Mukama azinzijukira wavuddeyo nze nkubuulidde kino nkyogeredde wano ku part 1 extra Romie Wine bafeefe bonna mwana twatandika nabo ne bafeefe anze mbadde ntunira abantu ababeeranga naddala mu amomo fefe yali awaffe naye nga temukimanyi obudde obusinga yabumalanga ne gravity ne bakenzo okay kale obugambo kamu 2 obusembayo bw'oyagala okuwa oyo omwana ali eyo atoba n'omuziki kubanga nze nkimanyi nga woogambye abaana bangi gye bali
wali abali mu kutoba ng'agamba bambiveeko kati obugambo bubiri bwokka. Abaana abangi abatoba n'omuziki kyensobola amagezi gensobola okubawa nganze omuziki ntobe nagwo ebbanga. Abaana amagezi gembawa ekitone kyo bw'oba okyewulira ng'okyewulira ddala okirina olina okwewulira nti olina ekitone nga nawe bw'oyimba owulira naye ddala mu butuufu ekitone kirina kubanga oyinza okulemerako oyinza okubiremerako ng'omala biseera naye buli omu butambula oli agenda okuvaayo abakiwulira obudde butambula boyi wange banga litambula okitegeera emyaka giyinza okutambulako boyi wange kubanze amazima ntunulamu nendaba nga Romie ninawe nakulabira ebbanga liyiseeko eryo limanyi ninawe nalabira Zekisi bbanga ddeneko ninawe nalabira Vibes bbanga ddeneko naye eventually kyemmanyi omala n'okola kino kiggusa newankubadde nga bw'ogambye waliyo olinga amazima omala budde kuba bw'obanga okyewulira munda amazima ga Katonda mugulu nabo kiba mabbanga kiba kirina okubeera kiba kirina okubeera okitegeera naye bw'oba owulira eyo munayo omuntu ayinza okuyimba naye kenyina agamba naye mu butuufu awo nayimbye ntya okitegeera muliino boyi wange. Okay, Romie Wine birungi ki kubanga waliyo bempulira abagamba nti mu Firebase teri kalungi boyi birungi ki byofunyeemu? Firebase waliyo opportunities bwezikozesa obulungi osobola okukola ki okuyitawo osobola okufuuka bw'oziroberamu era oloberayo vala nange nebuusiza neŋŋamba naye kitinze lwaki ndi bwe nti nga ekitone nkirina nsobola background yange yeeno nsobola okutuukirira omusajja ngamba kankozese abantu bamanye mwana nange kubanga oyimba obuyimba oli eyo obuyimba bwo ne bukunyumira owuliriza kayimba nogabanimana kaliwulira kayimba kano kalina obwaka akabi kalina okukuba naye ng'oli eyo okitegeera kati kyekyo kyenkukakasa wayiseewo kubanga nagambye katunoonye ku musajja ono nga tannaba kufuuka muzibu ate kufuna omuziki ngulina kubanga ngwagala nnyo kyekintu kyenkolerera newennasuuka nembeera nga alinnyeemu ekigere bwe nti nga ndaba ekitone kyange ngenda kukiyisaawo ntya sina bwe ngenda kiyisaawo wasigala eno mu background buli wamuwaka kitegeeza mu background wasigala music yo producing oba owandiika naye nga yantereka mu simu yange ekitegeera okay opportunities ze ziri mu Firebase challenges ki z'ofunye? Tewali watali challenges saagala onnimbe tewali watali challenge abantu okulaba ne bakusuubiriza ki ne bakusuubiriza ebyakabi bingi olwokubanga bakulaba ne Bobi Wine balowooza oyo kati sente zaalimu so nga te guli mukwano omuntu alina okwehasolingira okwetobera tuvola abasigambye nti ninde oba ngambe nti Bobi Wine njogeraako oba ate byaliko birala obiraba muganda wange abantu bangi nnyo bukadde na bukadde kati nze ndi muntu omu kati nze nina okubeera omujagujagu omugezi nkozesa opportunities ezo zenina zenkoze eki zemufunyeeko ndabe nga nange nsobola okubaako wentuuka esebo kyekyo challenge gy'osinza ofuna ye abantu okusuubirizaamu ekinene kyotannatuukako. Okay, ku Pal One Extra kwobadde amanya nze Medi tubadde ne Romie Wine Super Buddy sooka otuwemu akayimba kafaako nze ke kasinza okundeeta ti mwana wange bambi Timothy masanyu nkulaba ogagala kati soma mu katini bwe kati
onamala sukulu jakuba pate mama dandamuna ngamba mwana wange bambi Timothy masanyu nkulaba ogagala kati soma mu katini bwekakulu jakuba pate Auntie Kaleba, singo talia cover, gweba menyo motima, we pray for your recover. Dance your weba, akubata bafala, owangu kalicha, wakanzu salabala. Emina, chuchum macham firika, tonyumya cham jamani. Unde kante me dansi, anko nagamba, waigea wa mtabani. Oh, Mochikiri wanyumira ye baba naiti dansanga te bamanyi kusera Zebidongo binyumira josanga nebi baby ebinyumo kulera lulinga nebirira sawa ya today nyumiro kubijukia enchimate yo chachibira abawoza nava kubyo kunywa babibira pull up yeah